media yafetu kusensonga. Ate n'ekirala okimanya sibifo omukazi bw'omuwasanga ne bw'oba omanyi tagenda kuno bato musaasiranga ate omutima kye gwampa mwattu kye kyakola ki omutima gwangamba nti boolo wasiza ono omukazi naye otaafube kumwagala sente zo zigenda kukola ki buli ofunamu olungubanguba yagala nga ekinkozesa ekyo agenda balala bo bakola ekibafuna essanyu saakomaawo ne ngenda ne mu famasi nefunayo akaweke bakayita 10 bakayita 10 Tereza amaka bakayita Tereza amaka akola kya nyabo ova mu kusota n'osogonyola busogonyo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. mukulike eyo tukomewo n'ekitundu kyaffe kyakusatu tukyalina emboozi ya Jjajja Bolo tegugama lojjo emboozi mwaddemu mu misinga ya Jjajja Bolo ali atya kasooke tumide ku baana b'e Dubai eyo ab'e Dubai bakwagala alhamdulillah Dubai bagala ndio yakusubiza emitwalo 10 naye wanzira ya Dubai kuno ngana zimu banjanze kuleetera alhamdulillah omukulu yangamba kwagala nnyo ali awo kukikanula okwati minone nakuno jakotanamu aye yali ansubiza nga ono dda Jjajja Bolo nyamuleza emitwalo 10 so mbatumidde kabana b'e Dubai abaganyo Jjajja Bolo okukikanula amefati nkutumiddeko nnyo tulina banji okimanyi nti ne ku podium 1 tulinayo emikwano gyaffe abatwagala ennyo SB4 banji nno gye bali waliwo neyansuubiza essimu ya iPhone podium 1 Dubai naye nze mmanyi munange obubaka si butubufunanga bijja kujja alhamdulillah manye enaku twali twebuzeeko nnyo era tusaba Jjajja Bolo tukomewo tujja banga tujja tumulambulako emboozi ye emboozi eri real size zembozi zugenda kugenda muntu akulimbe Jjajja Bolo talimba era nze kasongambe kali eri kino kyaffe kire kyasoose nti omukyala oli omwenaaliza ne mbamba akafaananyi nti nange kyala nga bati okuba naaza naye sabagwembu wali omunaaza wange mwenaaliza ate n'ekirala mmere gye twawula tukoleza mu suwaani emu era omukyala yenna ali eyo ng'ayinza okuneegwanyiza nze laavu eyange ngiina lwakuba ekibi ninamuko ku bbuba byamaanyi kitundu kyaffe kyakusatu tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Jjajja Bolo kyekino kinyusi omukyala ono gwe yabadde naye kiki lwaki yamugobye tutandikira ku mboozi wano wennyini ono twakomye wali bwogamba nti oli wano otudde ngabo ne makyaliibo ntunda ku bintu angamba kankuwe ku caayi nze omusujja gunuma njire nga neebaseemu ene emmanju caayi amuleesa emiryango nywa ku caayi bwe neetikka seminti bwe ntwalira abantu ku mmotoka kimanyi gyali yeebase kati onga namala mu caayi mutima ne guŋŋamba lwaki totuukako eno n'olaba ono emmanju okutuuka emmanju esimbife ng'omanye ekiriyo engoye zibadde ku hanga ku kikonna nga yabipakidde dda mu kubipakira abipakidde byonna TV ebadde eraga eri ku mmeeza akitadde mu kakutiya neŋŋamba tetunnayomba sinamugamba nti nkugobye kati omanyi ku luggi kwennyini nga kuliko owa booda emmanju nga yasirise yalinga ali ebibye misana kubanga caayi bamunywa ssaawa 5 kunnya nga yamuteze ku nnyumba nzampe caayi wano eri bw'asibye ebintu asiba ebintu
nze mbe nga ndi ku kyayi wano nnywa ng'eri emmanju bagenze. Kumbe gwe omutima gugamba nti genda kwocekinga. Omutima gugamba genda ocekinge. Ngenda okutuuka mu nju TV agitadde mu kutiya. Engoye zonna zijje yazipaakidde mu nsawo. Kye neerabidde bwe nali muwasa yaŋŋamba njagala ensawo nenjigula emitwalo 10 mu nga nsawo nnene. Buli bwe mbadde nsuubula engatto ezo abakazi bayaaye ng'ajjako engatto peya 3 ng'ateeka mu nsawo. Ngenda okulaba birigi kati waliwo olaba ekintu kino kankulage wano ku birigi kati ebintu ebiri mu bubokisi nga bwe buti ebitonotono ng'apakira buno bunyolonyolo buli eri mu ngoye ze. Kati nva mugamba nti iyi ate ebintu byonna ng'obipaka TV eruwa nga teri mu kakutiya. Mugamba onoba koye sinoba ne mugamba tonoba TV eri mu kakutiya byonna bikole ki sokoleke kansumuleko okusumulula birigi miiko abipakidde mu gundi. Kati nga bonoolaba bozi jotuwa ntuufu kati ebbanga lyamaze nti nanfumbira nga ye yabala nti we naaba nyinawo obuntu buno bokisi 6 ajja kujjako kamu akatereka eri mu ngoye ze walituukira oba kuno oba genda agenda nako singa aba alemeddwa okujjako ensimbi enkalu bw'osuubula engatto ezo n'ajjamu peya 2 ng'ojja kuyiwaawo tojja zimu nga ye atereka kadde ndooza amala n'abikuŋŋaanya lumu ye n'ajjamu abadde ajjanga mu bizinensi ng'atereka bitiiyo sawuza sementi ngatereka kati sementi ayinza kumutereka naye ebintu ebitonotono si nkumbi kati nkulaze kati kankulagayo akantu wano okalaba kano ebyadweya obimanyi zino pata oziraba zino pata kana akantu okalaba ka mitwalo 6 kano kati bwakakuba mu keesi ye bwanoba nako eri ne bwe bamuwaamu emitwalo 3 ye tasalwa kati kyembadde gereza ye yebadde enkola ye ng'ajjako enjawulo kati mugamba nedda sumulula ensawo ezo zonna ndabe byotaddemu ngenda okulaba ng'anoba ate ngamba tanoba kwe mugamba nno gwe wategedde ogenda nangamba nti kati ngenda noba ngenda sera kituuse enkola kine mugamba okunoba ogenda nakuwadde ssente ogule ebyokufumba wabiremeddwa okubifumba nongamba ku maduuka tebikola ki tebiriyo ongambye oli mulwadde ompadde kyayi ate onoba okola ki kati kyenjagala kiri ekintu eki buli kye nagula nga ntaddemu ssente zange kireke wano ogenda ow'omusajja omuki omulala oba gy'olaga kacyanga nkuleeta wano nakulaga ennimiro gy'eri ogenda olime kati wano bw'aba ayagala okusiga ebijanjalo emitwalo 5 agikuggyako n'agulayo byebiri zino n'azifissa kyokka bw'omuga nti wasiza ebijanjalo ogenda obikoole kwebaka bwebasi wabula nga gamba ekintu kimu nze wampasa naye ekibanja kyange kiri wano nga bwaŋŋamba kugopendere ng'akikugamba nga ŋŋamba zisijja kulima oba wampasa kulima zisijja kulima ekibanja kyange kiri wano bwono kikabala oba toolime yogera ngenda okulaba emirimu gifa kale amakulu nga tazimba so olwajjo owa bodaboda omulaba otya owa bodaboda aŋŋamba tanoba mubuuza bodaboda eneekola ki owa bodaboda yadduka emisinde kati kyetwakola nga tutandika lutalo nze naye nga muga kino tojja kitwala kino tojja kukola ki kati nga ntuuka ŋŋambamu kakati singa ŋŋamba nti nno kuba maze omukwata nga baddansi by'ebintu ebimu nga mbimuggyako kati omutima nga guŋŋamba akabizinensi ko kano gy'okajje wala bw'onodda mu kwesiba ku mukazi agenda kukusuula ate lasiti amala akole ki agende munange ng'omukazi mu nsawo okugisumulula eyo bannaye Allah nsonyiwe kino kankyogere naye Allah yakintaase butaasa okusumula ensawo ye nga mulimu empeke za HIV wenkugambidde nti ebyabakazi nyinza obutabiddamu kale kyakunoonya ssente nembeera ku kyakunoonya ki sokoleke wali tozirabanga yakinkweka okumala ebbanga lyonna mumaze ebbanga kino yekoze gibadde emyezi kuba wankyalirako wano waliwo akavaawo wayitawo wiikisi 2 nendyoka mufuna saba mugenderedde ddala mu myezi nga giikyo abadde aludde okuba yanoba nako nadda nekubadde tokimanyi nti ali ku ddagala mbadde sikimanyi wakebeza kutandika okuku njagala okugenda okwekebeza naye ntya ŋŋamba wali eri nga tonamufuna gwamufuna tewamukebeza sikebeza mukazi kyekyo kikubuulirira obulamu bwolina obubalirira jjajja boolo munange nkubuulirayo kyekiri kyenagenda nti obwavu kibi kati nze ebiseera engeri gye nalina wangaalira mu kubanga mbadde sikisiba na ssente kati
kati ng'ongamba nti ate mmala okukebeza kale nga ne bwonga ategula kondomu nga ndaba era tekivaamu bulungi kyogamba obale tokozesa kondomu kati mbadde njagala mwana engeri gye sirina mwana sikozesa kondomu ate era sirizikozesa akugambe bwe ntyo pozi nga maze okuzaala newe ogendere mu kiyovu bwogula obuguzi tokozesa kondomu nyinza okuteekako kale nga 2 naye gye biggwera nga ndidde kasuse yajabbola obulamu bwe obutwala otya sigamba nti kyabulamu nze sijja kulimba pata zannema nga ndi n'abakazi ate nyinza okufuna obugundi 2 obupiira 2 ate nze nkubalira ddala kuba kati nze nono gwe mbadde naye nze mbadde nsula muli ne bwenzisimuka neekanga ntandikiraawo kati oyinza kuŋŋamba nti ate ebya kondomu ate byonna tubiwulidde naye obulamu kyekikulu kuba tubadde na misinde gya Ssaabasajja era nga omulama gw'omwaka guno bwegamba tulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya okutuuka omwaka 2023 nga kawuka kano tukalinnya ku nfeete kati gwe nebuuza gwe obulamu bwobanga tokebeza tokozesa kondomu gwe obutwala otya ddala omanyi nti obulamu kyabugagga era kati ku budde buno mbwagala wali emabega SB4 mu mwaka oguyise nga gumu nalinze ngamba ne Katonda nze oba onzite onjawule mu bantu embeera yali mbi nga nsobola n'okumala ennaku nga sifunye kyendya kati ngaawo nga neevaako kye bayita okukola ki okwevaako kati naakeerabamu n'ensa kuba kati nsobola okugenda mu bantu ne bambala nti ndi muntu luli tewali yali akola ki fe kigenda okutuluma tukola obubi nti gye twava naawe omanyiiyo esa zino oli mu bulamu obwogerwako nti eyo adiwe yajajja boolo bambi alina mikwano gye oli mu bulamu nga tosobola kubulamu mutwalo mu nsawo naye kigenda okutukola obubi ate tuwulire nti jajja boolo ali ku ndiri nsabira bwoti kiba kigenda kutuluma tife oba ffe twakuleetera ekizibu ekyo kuwa bulamu buno si buno bulamu taata kiri Allah ajja kuba akingerekedde kuba sigenda kwambala kapiira nzaale kuli okufa Allah yakugereka okebeza nga nti munfunye naye kamukebeze kituufu kikoleka naye nze ku lwange mbadde sinnakikolako kati gwosuubira genda ddi okwekebeza kati nze njagala genda kwekebeza newe naba nekebeza Allah ne banga nti kale oba walwala bajja kuba bankoze bubi kuba kyensinga okwagala mu bulamu bwange be bakyala era ono we namukute n'empeke n'enziraba n'ennyoba neŋŋamba ekintu kye mbadde nnyumirwa akazannyo kati bakayiye kubanga nze ondaba wano okuva obuto bwange simirangako ku mpeke engeri gyendi kale gye mbadde nti mbadde mberaga nga sita ebikubanga bye binkoleranga eddagala naye muganda wange omukazi bw'abanga tugeze ng'alunsuddemu okumireza empeke okuli ekitiyo n'enkumbi mwana nzitya era sijja kulimba neŋŋenda ne neekebeza ne baŋŋamba nti gyawunya mulo alaali gyawunya ne bakiŋŋa nti gyawunya kyenkola okimanyi kale nkekkereza nnyo nze olunaku nyinza kale okukozesa 10 nga 4 oba 5 naye nga naalikozesezza n'ebiri naye nnwanirira kale nze neegomba nnyo abagagga abo n'ekirala sikyala kudda mu life y'okugamba omuntu nti mpa 20,000 mpaayo mpayo 20,000 naye singa bankebera ne baŋŋamba nti no nti oli mulwadde kuba kale saakyagala ze nali manyi mpasizza mukazi ng'era njagala okumwagalirawo nga njagala mwagalirawo nzaale nga ngoba mwana naye mu kifo ky'okufuna omwana bwe mba nga nfunyemu siriimu banja kuguma ntandika okulya obulungi bwemala okulya obulungi then nonyeera omukyala oba akayina ananzijanjaba munaye kuba kati nze ondaba ne bwendwalira wano sirina ayinza kuŋŋamba nti no eba ekikopo ky'amazzi kati sometimes tulema tetusobola kwejajinga and osobola okuba nga weebaka naye naye nga amira bulungi eddagala lye abadde alimira alabika kuba nze siina wempulira nti wannuma wabula natyamu kale just buti kati ye nga ye banga lyomaze naye tewamulako kokko nga amira eddagala kale abadde amira empeke naye nga ndaga amira za mutwe
katate ku kunjagala gye mbadde mwagalamu nga swala na musu omukazi goyagala toyinza musuubiriza nga swala musuubiriza nga n'ebintu kale istole we yagenza ngamba gamba nga nsubira okuba nti tali ekyo nakirabye luvannyuma istole kigwa badde akugamba andi istole we abadde ngamba omanyinze bwe mba mpasiza omukazi njagala nyambuulire byayiseemu mu bulamu nange mubuulire byempiseemu mu bulamu then tusobole okutambuza obufumbo naye life ye abadde andaga yakolako mu hoteri nazivaamu mukukolako mu hoteri yakolako mu mabaala bayanga yakolako n'owashiza nga akola ku kawunta naye bwe yabikola ebyo byonna n'akolako kaliyoki ebyo byonna nendaba nga si kibi kati nga nze manyi nti ke yakola ebyo byonna yakula ngenda kusobola mbeere naye anzimbe buzimbu naye yantamisiza ate bufumbo kubanga ne bw'oyingiza emitwalo egi yayagala gikole waka tayagala kumugamba nti nno olwaleero nayingiza tayagala mugamba nti leero saakoze olina okubanga wakoze ne bw'omugamba nti zino ze sente za capital oba ekitegedde leero tukoze zino sente za capital amagoba tugalidde gaweddeko ati lisi kyazikozesa olw'empaka n'ekirala oba lwaki SB5 abawala bayaaye akasawo kano okalaba wano wabeerawo omusumaali kati olaba nga bwe nkateeka wano okumanya abawala aba balungi babbi era bayaaye Allah nsaasire bwe naba nsazeewo okufuna omukazi njagala kati ngende mu maka era SB4 njagala tugende mu maka g'omuntu nfune omukazi nga mujje mu maka g'abantu mbadde oli ayinza okugamba leeta ensawo ya semiti ku kkubo n'odduka nayo ng'ali eri ku sigiri ajja nnyo ayagala ayite kasawo kano bw'ayita kasawo kano waleseemu emitwalo 48 oludde okuddamu okubalamu ng'obala 43 ejyadde 48 olaba 43 nga toddeko ekyetaano nga ye atolako omutwalo mitwalo 2 bwe gibanga nkaaga nga kujjako omutwalo kati mulinga ogamba gwe wabaza obubi nagenza okulaba ne ngamba era nabadde naye mufumba naye ninga eyaguze omugule kuba sente yantutteko nnyingi so nga tufudde ku kyesente jjajja Bboolo mbadde nze nsaba nga kyaliiwo kuba ekisinga okutta stress eruma okusinga n'obulwadde obulala bwonna nze kyensaba nze kyensaba ofuneyo olunaku ogenda omanye status yo omanya status yo osobola okulowooza nti yakakuwa ate ng'oli mulamu andi obanga oli mulamu wano wagenda okugira question ogenda kwekuma ote obutafuna kawuka ogenda kwetereza mu bintu ebimu yesi abakyala tubaagala yagala nnyo abakyala naliga SB4 kyekyali kyanziza kasabuuni kozi waliko kasabuuni nali kasabuuni kati neŋŋamba kanzire ku bakyala akasabuuni nakumala okwogerako nnyo naye sikamanyi akasabuuni naako okola obugagga ng'obadde toli ku bino mbu njagala kuzaala baana nze akasabuuni ko nakolerako ko ku busente ne mbukuŋŋanya ne mbulabako kakola kati obugagga anti kati ko tomanyi kati nze n'ekizibu kyange olunaku mba nyinza okufiirwa mu bakazi emitwalo 2 bano bemba ngenza okugula bajje ngenza okugula kuba sisobola kubeererawo ne bwe njosaamu ennaku 3 ngamba kaŋŋende ngule naye ate bwe ngirira akasabuuni ako kuba kati akasabuuni ekigambo ekyo kale tekisobola kwogereseka tekiwulisika bulungi naye osobola okukyogera oli n'akimanya kati nze nkwata ono omukulu oba ekitegedde nengulayo wabeerayo obusabuuni lwakuba nti kale gwe tokiriimu oba ekitegedde gwe tokiriimu kati obusabuuni obwo bwengula bwe mbwisa ku mukulu nengira amala n'akola ki nembanga era ali ku mukyala kati nsobola okuba nga nakoze omutwalo gumu n'ekitundu nengenda nga nseevinga ekitegedde kale akasabuuni ko kampa okusinga so kakati singa weezuula ng'oli mulamu oba ogenda kuddayo kukasabuuni ko mba nzirayo kasabuuni oba si ekyo buli mukazi gwenfuna mba nyina okusooka mu mukebezi kuba okukebeza kyo kikulu era kati wovaawo ndoze naku nga 2 ngenda genda bankebere bambuulire bwe baŋŋamba nti okiri mbutuufu simanyi kale nja kwesikamu nja kwesika kuba ajja kuba nzaalidde obulwa kuba oledde kati abakyala bajja kuba bantya wakoma bajja kuba bakutya tomanyi bw'abembwa bababoola
katoma lokola anga katoma lokola anga njabolo tonsesa naye bakumadde okwekebeza mu bulamu olunaku lumu nakoma okwekebeza nali ngenze mu kkomera naye nga sibbye nayagalako okutunda ekibanja kya kitange eri gye nakutwala kati ng'abatuuze ero si ne baŋŋamba nedda ojja kuva eyo mu bibuga otutawaanye totunda kati mu kuba nti nali nkiremeddeko bayagala bankansolingireko mu kkomera ne bansibako gwalinga omwezi gumu n'ekitundu ebiri kati mu kkomera eyo ne bankebera nga ndi mulamu era kyo nkyekakasa ndi muki wayisewo bbanga ki ebbanga giringa myaka 2 wayisewo bbanga kikuva twasisinkana okuva twasisinkana tetunaweza mwaka tumaze emyezi nga 9 omala kisoboka kale tunawera tuli myezi nga 9 naye nagenda okujja already nga obadde mu life yo bwetyo kati eyo life gye wandabamu yatuuka n'entama mu kuntama nga ndaba endeega niŋŋamba nedda nze sigenda kubeera ku lino ettaka oba lyali lya tata nze nyina okulitunda nzireyo e Kampala enjala embuze manya enjala ennume emmere sigira kati tumanyi nti oyinza okubeera mu kyalo ng'olima ng'ate era emmere ogulangule ekituufu ettaka lyange lisinga kuddako muwogo ate muwogo siyinza mulira nnaku 4 kane ŋŋamba nga neebuusa nga nze awo ne ŋŋamba wa tewali anfuga ekibanja kyali kya kitanga ate tetulina famire eri awo nze nkiriko nze kaka nkitule abatuuze ero siza bannemesa bangamba ojja kujja otawaanya ekyalo ekitundu tokitunda nebakwatamuko kati webankwatamu eyo manyi eyo komera ffe abaye tuyitayo mida University of Understanding kati bwe natuukayo eri mu komera bakujjako omusaayi bakukebera ate nebyenalabayo bingi nnyo saagala bikolaki byongerako gwe okimanyi nti nno bw'oba ogenzeko mu komera obanga agenze oba nkugereza eki oba oyize empisa ne maama wo zaatakuyigirizangawo kubanze bwe bantwalako mukomera nga banziriza obutatunda kibanja era omuvubuka yenna okukula SB4 okutegeera nti ali mu nsi eno baali musibyeko ko n'alaba bw'oba baba bakusibyeko ovaayo newe kiba kibuli fe tukita kibuli ovaayo kikuweddemu biki byewalabayo nnyo byantiisa era gye navaayo nga ngamba sirikola musango mu nsi nze siribba muntu kubye nalaba ekkomera bansibirako kukomera lyawo ku ssaza e Masaka ne muko liri ekkomera libonyaabonya okumanya libonyaabonya olaba kana akalumu kalaba mwe tuli olwatuukamu kati ndi wali ku mulyango baŋŋamba yingira nyingidde baŋŋambye wano bayitawo ssaza zikulabe maama yanzaalira kikwata empya oba oluyi abasibe banno ne bambuuza eyo kkala ki kati komera bagisiiga ekkala eringa pinki n'endala eringa red ne baŋŋamba guno musaayi gano masira yekkala gye bakusiigira muki mu kkomera nga gye balina okutunulako kati balina kye bayitambu ekigaali ekigaali kasaako kabeerawo bwe kati kati okimanyi nti wano we tuli wasobola okusulawo abantu nga 7 nga bya kkomera ng'ate waliwe mugenda okufuuyisa anti mu kkomera mwebasa kano kagongo kati mugenda mukola kasaako bwe kati kana akasigalawo kebayita kafaasi kyekigaali omugagga kati ng'omugagga w'omukomera ye kaasulamu ng'asoma n'amawulire ninze bye nalaba nembikubuulira ng'omubiri gwange nga bw'ogulaba nali namanyira eby'e Kampala situmanyi kulima abasajja bankuba kibooko mukomera ala chamowa panua chamowa mbu chamowa gusanona okitegeeza ki lulimi luli mu basirikale chamowa panua chamowa panua ndo zatandika okulima nga bw'oggusa ate bw'oggusa toyimiriranga era bw'onona sajja bankaliga kibooko muganda wange nga sabbye wabula nali njagala kutunda just ttaka olwo bano abaakusiba olowooza baakuyamba oba bakwononera bulamu banyamba ekiseera we nali nayagala nti ntunde enjigi e Kampala nkole bakugjawo kibanja ate singa ndi bubi nnyo kuba naali badde nsigadde mu bbanga banyamba era kati newe mba mbasanze kubaŋŋaana okutunda oli mugamba omutwalo guugwo kakati mukomera okumalayo egyo emyezi gye wamalayo
lwaki omala ebbanga ddene mwezi 10 namalayo mwezi 10 ndoza kyava ku bakulu kuba ekyali kintwazisizaayo munveemu ekyokutunda ekibanja ne bwe mba ngamba nti nakisikira oba kyali kya kitange bo bagamba bataasa obulamu obwange mudda nsobola okukola ki kyendabanga kati bwe nafunawo ku bizinesi ndabanga kyebaali bangamba kyali kiki kuba nali njala kitunda ate kujja Kampala gulandi boota kukola ki ne kati mpulira essanyu nga nyinawo ka bizinesi kange n'ekibanja kya kitange weekiri kale amakulu newe ngenda okuziikibwa nakikulu nnyo naye luli saasooka ate kukibala njagala kutunda butunzi male nsigale mu bbanga nga kyengenda okutwala nga ekikulu bizinesi newe naapangisa nga wewaka wenapangisa wewajja okuba awaka kiki kyewalaba mu kkomera kyotaleerabira basibe banno mu kkomera kye nalaba mu kkomera bannayo okutunaaza mu kkomera ne babawa ebbaafu y'amazzi amakati g'ebbaafu ebbaafu gyaba bulungi naye amakati g'ebbaafu bantu 5 munaaba omubiri ate ne munaaba mulina okunaaba nga n'abaserikale babayimiriddemu awo mulimu n'abakazi kati nze omusajja omukazi akutte emmundu ate ku kasolo kwagikukunye munaaba kale embeera eyo yantama yajukwala mundu nga kayitako kagundiko nanti kati omusibe taba na kiyigo mukola akantuntu kale engeri gye baba bakuuma muleke okudduka naawe wenyini babagamba munaabirewo kukomera lwaki omukazi yali ateeka kagundiko kubanga anti kati yayina kuba kati jjukira munaaba bamugambye basibe banaaba alina obbakuuma kati gwe balirira wadde oli mukazi musirikale naye aba mukazi nga gwe oli musajja kinyuma kwambula akulabe olw'okuba onaaba oli musibe kyannuma nnyo ekyo ate kyo kyamaanyi n'akawunga kaabwe ako kamwotomwoto kaba ka yero kyokka n'akawunga tumanyi ka white so okuva olwo toddangayo okuva olwo neŋŋamba todanga mu kkomera era bwe mulimu gwange gwali gusoose nali sisibwangako kuba nze sibbangako so ogambe gye bakukeberera gye bankeberera okuva todanga mu kwekebereza so bwe twakusisiŋŋana wali mu mboozi ng'otunyumiza mboozi z'omukyovu ng'otunyumiza Sophie wali naye wali wamukebeza Sophie naye nali saamukebeza naye nga twalwa akaseera kale kyengezaako okulaga nze sikebezanga ku mukazi yenna simanyi kulimba kati essaawa zino olaba sigamenti kyoli naye singa essaawa zino weekebeza nga okiri manyi tosobola n'okubula ekituufu nti wawakajjawa kisoboka kubanga obadde nga tokozesa bupiira obeera mu kiyovu eyo mu bibaalabaala ng'olya kitwe kasuse kaba kasuse ng'okuba kasuse kaba keere kayita keere lwaki tukozesa kondomu ezo omuganda nkubuulire nagikozesaako naye nze kondomu mbanga atayagadde mukazi era kale nateranga noziteekako naye nga mba ngitaddeko mutima ne gungamba naye ate gijjeeko nga tebinyumaamu n'akamu kale kyensembyayo nga nkugamba omuntu yatondebwa nga ajja kufa aveewo Allah bw'anaasalawo ne banke banabanga nti oli mulwadde nja kusooka nkaabemu ennaku 2 naye nja kumala nguume ntetenkanye nkivuddemu tolina kutya olina okwekebeza omanya ekituufu otamanya kituufu muli oyinza okwejajinga nalwala dda nobeera nga ate oyongera kutabaala butabaaza bwe mmala okkimanya tolaba nti mbadde njagala nnyo abakyala ne mu butuufu ne mmala ndwala ate abo baba bannennyo kuba essanyu mbadde ndifuna nnyo nga ndaba omubiri gwange gweyagala naye muganda wange kati tolaba ndi wano nti okukola anga ogitya teri atagitya kyokola anga kati n'ekiralo kiraba olaba SB4 omukisa guguno gwajja nenfunayoko ka bizinesi kati ku budde buno ka bizinesi kano okalaba at least okulya ekikomando naye nkalwanirira ndabe nga ngulayo ekimotoka nawe kiba kikadde kirete seminti oyagala mmotoka njagala mmotoka kale ne sirimu we mba mufunye ne bwe nfanga nebuzeemu olaba ne bwe nfanga nebuzeemu ne bwe kiriba kiganye kubanze nazikuliramu eyo mu Bahamu nga bwe nagamba life eyo nenkuba nnyo noonyeza sente z'emmotoka mwana tezikuŋŋaanyizika ate zijja kujja naye tolina kwegendereza kubanga n'emmotoka tejja kunyuma ng'oli mulwadde kitegeera kati kyenkugereza bwe mmanya nti kale nfunye sirimu wange kati
Katonda namungemulira nga amungemulidde basijja kukitya ssebo banja genda nfuna eddagala bagamba gyeriri bwe mmala oddifuna manye nti seminti bajja kufuna omuntu ankwatireko tumuwooli wali wekitegedde kale sirimu nze nali ntya kyentya okufuna sirimu sirimu mubi ng'olima olya muwogo n'amazzi ago kyayo omukalu naye kale sirimu nga naalya ku nkoko kaleko nga ntudde wano awo kaleko mbaŋŋuma naye ntya nnyo okulwala sirimu nga sirina kapito muwogo tayisika ku mumwa n'amazzi tukisabire tulina okukkiriza nti tomulina naye nga olina okugenda okwekebeza genda kwekebeza ku mukyala woono katumbawumba kiki omumiisingako yadde wa mu lugo bye n'agenda kiki omumiisingako kale owaawo abadde anfumbira nga sente akozesa nnyingi mumiisinga okunfumbira abadde anfumbira mu budde n'ekyokulala kyemmiisinga wali tewayita ddakiika 3 nga tannampita wadde ndi wano kati nga bwampita mmanya nti ampise nga lwakuyita mannya ki era kuyita atya adde era ampitayo ebboolo naye ng'alina bw'alyogera ngawo abakazi nga bwe bamanya akaloboozi kalina kage boolo kati tubadde tugenda olusi ne tutera n'okulima n'ogamba nyuka komyawo ng'ogamba bannange nawasono ne mmala boolo komyawo so baleke mbale mulima eri waffe so nga kati nga muba mulimanga gamasooka okomaawo komaawo nze nkooye tugende nfumbe kati ebyo byonna byansigadde mu matu eyo mu nnimiro kibale tekiggwerayo nga Sophie omwakikolanga waliyo ennyumba eriyo kano kabadde stede kuba ate kano kyembadde nkamatirako kano mbadde ngukambaza nga nnyimiridde otya omukyo omujaketi kabadde fiiti ng'oyimiridde oti olidde mwadde wa style naawe kati tubadde tumala okulima wetumala okulima waliwo ekiyiga awo tewakirabawo ne tunaaba okusobola ate okujja eno mu kibuga naye awo nga mpisaamu bya kigezi mu kiyigo ne mukala akambe mutuleka engoye nga tumaze okulima katwasubwa ate nga katonda tolaba nti ono yanobye oba nkugereze ntya oba kyogero oba ki katonda ngemulira abakazi abalungi nona abadde mulungi abadde mulungi kubanza omukazi gwempasa yenna alina okuyombya abalirwana bano bayomba nkugambye bamwongeza ennyama bamuwadde ennyama gyagula ebintu nti oli akimuwadde bino omubuuza ani akikuwadde nti musajja yakimpadde nomugamba kizeeyo nga toli omanyi nti alina omukazi we era abo bampalanira nobampalanira kati omukazi keyanobye buli muntu ambuuza bulungi kuba bamanyi nze nsinga okuba n'abakazi abalungi ku kitundu kadududi nga akyalewo nga tebakubuuza buli omu nga ali mu ttaafu ze asinga nga baba mu ttaafu zaabwe ye wano nga muyiwayo omusulo ku makya tumanyi nti aba yeesibyeko kaleesu ng'emaali yonna erabika kati omuwuulu olulabako ng'agamba kale aba bakikibbo babeeranga muli beeyagala ogenda omubuuza siyotya ssebo takuddamu baneiba bo sibafumbu sibafumbu baneiba abamu bafumbu abamu sibafumbu kugamba nga kiresa nekiro baba bakuwulira nze bamanyi ndi mukubi wa maali tolaba era omuzigo gwange nagamba n'olulala omuzigo gwange oyinza okugamba ndi mukuzi w'amannyo kubanga oli aba yeegoga ogamba dentist kyali omwoga naye wamba n'abakazi sagoleke aba yeegoga atya muganda wange tolimu kati gwe gyofuneyo olunaku tunoonyeyo omukazi nga bya serious kuba kati Uganda yakyuka si eri eyedda kuba osobola okubeera n'omukyala ngoba naawe olina owuwaawo ne twegezesa n'olaba tekibaamu na sitaani ezo ensonga Umaru yasinga okuzigira nja kuwa Umaru era nze newemba nga nkukyalidde wakaawo ssebo nenzija waka ewuwo nenzija soka ononye omukyala ku kitundu aliko awo byonna ojja kuba obikoze eki ojja kuba obiterezezza nze kasanfuna omukazi oba omumaze kakati ng'ojjeko ekyokumumiisinga nti yakufumbiranga ne mu nnimiro ebyo byonna tewaliwo kyogamba nti naye omukyalo ono yes kino kyabadde akola kibadde kinnyongerako
kale ono mu butuufu nga nzize mu byaki akazi banjawulo Safina yali annyongerako ono abadde tannyongerako lwaki abadde azukka ssaawa emu n'akusaba ssente z'ebyokukozesa n'okwata ogumuwa ekitundu n'ogumuwa ate n'addamu neyeebaka n'addamu n'azukka ku nnyambu alyoka agenda obala okuba yakowanga nnyo badde mukooya nnyo ekiro ng'ovudde ku kyomukooya ye nga ye abadde ayagala ssente ezize nga ye kati nga bw'omugaa nti omutwalo gugwo gumu kitundu gwa kufumba ye alabamu gutemako 5 zifuuke ezize ye abadde n'emmoto nti tafumbira ye afumbira ggwe kati nga mwankubira akajja kati jjukira kati ffe kati nze Katonda yangerera bubi buli muwala anzibyeko oba ntuteko ku bintu by'omu nnyumba kati yansanga ndi stede nga neetegeka era ne gyali ajja kunyumya nasanga omusajja amanyi okukuuma ebintu bye banze natuuka wali nensiba kufulu ne wano ku bizinesi nasooka nendowooza mukyala mutuufu kuba nasooka nenjagala tutunde babiri naye mba ngenza okusuubula nzija mubuuza njagala ombuulire otunze otya manyi bwe yaŋŋamba ng'alina emitwalo 46 atandaga ebintu 3 byagu mu kitundu ng'atunze emisumaali gya 5 kilo 2 ne ka tape measure kamu ka 10 mmeka 5 ate alina emitwalo giri mu 7 kati kumugambira nti okay sijja kusanyuka kuba sente nziraba ninjagala ombule otunze ekinaki kati awo yakola ekyo kwemuga nti wategedde wano wovaawo odde eri emmanju obe ng'okola ku kyakufumba kati wagenda nga kusuubulanga oleka nga wasibe kati mbadde ndeka wasibe naye nga yasooka kumala kundaga ekyo ate olina n'okulondoola omukazi byakola nga ali ewuwo n'omanya nti ono kati oli yali yajja kumpummuliramu kankugambe bwentyo nze mu ntegeera yange alina nnakuye olanya wagiwummuza kubanga ye kyabadde alina kibadde bwe kiti bw'omugamba nti njagala kunjoleza ngoye olwo ate toyoya kufumba olwo mulire mu woteeri wamugambye okwoza alina kwoza ngoye sekufumba bw'omugamba nti nedda mu butuufu zino sente ziraba ze tukola omutwalo gwe tuyingiza mutono tugenda kuba tugulya buli tetugenda kweyongerako tugende tulime then tukomewo ku mulimo bwemugenda okulima oludda omanyi bwagamba bw'aba yalimye tagatako mulimo mulala bw'ayoza kuba kwoza kati bw'osalawo n'olaga mbu walunduze kubanze badde ndundugamuko okulunduga kiki waliwo ennaku ezikyanga njagala nnyo omukazi nga kale nga nibwo nga tusibe nga twebase tusule nga twebase kibale kitera okuntuukako naku nga 3 ng'ezo zonna mba sikuta ng'oba oyagala wali lususu kati omukazi wange abadde mweru ate jjukira gino emizigo egyaffe kati zibanze ndi ku muzigo mukazi wange bw'abadde ava mu kinaabiro oba kunaaba we tusula wafunda waalina okwesiigira ebizigo ate yo abeesiiga paka kumpi mu nnyolo atabula Caroline ebizigo bye bibanga 6 wallahi abyesiiga ali bwereere sikitegedde omukyala wabadde yeesiiga ebizigo bika 6 bika 6 era bw'oba agenda ogula ebizigo olina omukwata emitwalo ng'egi etegeeza abadde yeyerusa abadde nga muzungu kati nze ndayiri gye nabonaabona ennyo mbadde njagala yeera omukazi ng'akangakangamuko kuba buli we mbadde mpita nga basirikirawo so ngabadde yeesiga nga alina okwesigira gundi alina kwesiga nga yeyambudde asiiga yeyambudde kati nze mba nva eno ngamba oba nnywe ku mazzi ngenda tuuka wali yeesimula jjukira anaaba emirundi 3 olunaku buli luvannyuma lwamala okunaaba alina okwesiimuula kati nze awo mba nnyina okugakuba buli woogerako boti ng'ogendayo era kyemwebazaako kiri ekintu eki bambi Allah mumpangaalize ye maali agimpadde totoma ne gyali yonna mpadde ku maali sitoma niwe naamala ebbanga saagadde bakazi byakinkoledde ate gwe nakabala tugambe nti nakkuta ate n'ekirala okimanye sibifo omukazi bw'omuwasanga ne bw'oba omanyi tagenda kunoba tomusaasiranga ate omutima kyegwampa mwattu kyakola ki omutima gwangamba nti boolo wasiza ono omukazi naye otaafube kumwagala sente zo zigenda kukola ki buli ofunamu olungubanguba yagala nga ekinkozesa ekyo agenda balala bo bakola ekibafuna essanyu saakomaawo nengenda ne mu famasi nenfunayo akaweke bakayita 10 bakayita 10 Tereza amaka bakayita Tereza amaka akola kya nyabo ova mu kusota n'osogonyola busogonyo
Gogeranga mu pharmacy no bagamba mumpe akaweke bakaita teleza amaka. Wakaita 10. Nenda bolo. Baka mu pharmacy zawa. Mu pharmacy zonna bakayina. Abera akola katya. Okayina wano. Awunda kwa. Ndako. Wena kula go buntu. Weunye. Kwesi before media tugusa ensonga tukyayina jajja bolo ndagayalizibwa ansanze tuteka mwaka sente genda kumukwana akedi wefunire because sabayo ndabena ebyo mu kisenge omwalu kino kyakusatu tubaite mu kitundu ekyokuna gwe kati linda obulaba buno obwe koleke kwesi before media tugusa ensonga mutuyambe kito kyaffe ekyokusatu kikumi wano tukumawo n'ekitundu kyaffe ekyokuna tukudda n'emboozi ya jajja bolo ekyagenda mu maaso gwe bana badagimisinga kekaseera otuule okkalire onyimirwe nga mulimu nno ebyokuyiga nga tuvudde mu byokuseka bimu ebyokuyiga naye nga ziwandisani ze tutekamu akasente genda kumukwana akaido bawagireko omuli banaffe abasente butto mbere bulungi tukubona ekitundu kyaffe ekyokuna Yaffe tugusa ensonga